wasallam yagamba la hasada ensaalwa eno tekkirizibwa omuntu okuba n'ekinugu n'ensaalwa olw'obutaagaliza oba obutaagaliza ekitwala obutaagaliza tebukkirizibwa oba ensaalwa kyekintu omuntu okuba nga ayagala omuntu nga akwatiddwa ekinugunugu ne abeere nga munne kyayina naye abanga yeyandibadde nakyo keba emmotoka keba ennyumba keba ki naye yagamba ensaalwa eyo nno tekkirizibwa illa fi isnataini okujjako ku bintu bibiri rajulu ku bantu bano ababiri omu omusajja oba omuntu omukyala ataahu llahu alquran Allah gwe yawa okubeera nga asoma Qur'ani ey'ekitiibwa Qur'ani ng'ate fahuwa yaqumu bihi ng'agikolerako bw'amala ogisoma n'aba nga tagitadde buteesi mu mutwe wabula ate ng'agikolerako byemulagira nga yeeziyiza ne ku byemuziyiza ana allayiri mu budde obw'ekiro wa ana annahari ne mu budde obw'emisana n'agamba wa rajulu n'omusajja omulala ye muntu ataahu llahu maala Allah gwe yawakuka riziki gwe yasitula mu riziki ayinza okuba nga ye yamusitula mu riziki fahuwa yunfiquhu nga naye riziki eyo agigaba agiwaayo mu kkubo lya Allah ku beetaavu agiwaayo ku kuyamba ku banne abali mu bwetaavu agiwaayo ku kuyamba ku bamulirwana abali mu bwetaavu kati ng'akaseera kano aka covid okuyamba ku banno ana allayiri mu budde obw'ekiro ng'agiwaayo asaddaaka ng'abantu tebamulaba wa ana annahari ne mu budde obw'emisana ng'emmaali ye yagiwaayo hadiisi eyo nno eri muttafaqa alayhi baajegattako ababiri yani Bukhari ne Muslim n'olw'ensonga eyo bakatiibwa tubeere nga tuganyulwa mu hadiisi eyo hasadi gyayogeddeko gitegedde bulungi si yakwagaliza muntu ono Qur'ani kumuvaako si yakwagaliza muntu ono maali Allah gyamuwadde kumuvaako wabula okubanga oweeyagaliza naawe obe ng'ofaanana nga ye bw'aba Allah yamusitula mu madaala okusinga